mutya abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Kansuubire muli bulungi ba sweetheart bange. Kaakati abakyala leero nzize kwogerako nammwe. Waliwo ebintu bina actually bisukkamu naye leero katwogereko bina maybe tunaakola paati ey'okubiri. Omusajja claiming okukwagala oba omusajja akwagala by'ayina okuwa. Singa omusajja ono takola bintu bino bina omanyiranga otakwagala. Omusajja anjagala ebyaddala Ssenga Faith mulabira ku ki? Omusajja anjagala ntegeera nti anjagala kubanga bangi bajja mu bulamu bwammwe nga tebalina bye babaagala. Nga just azze kubaako byaggusa, azze kuyita mu buyisi mu bulamu bwo, azze kubaako byatwala, nga tazze nti akimye mukwana, nga tazze nti aleese mukwano nedda, ng'azze kutoolako ku ekyo ky'oyina. Kakati nkusaba ompulira ate ompulirize bulungi. Abakyala, omusajja bw'aba tasobola kukuwa, nze kati kambabulire teri musajja mukudu. Teri kigambo musajja mukudu tekiriiyo. Musimanyi omusajja ali sitinje, musimanyi oyo omusajja tagaba nga takwagala. Omusajja akwagala tomusaba. Omusajja akwagala akuwa, kubanga sisuubira nti omuntu asobola okuba nga akwagala n'akulaba ng'olina obwetaavu n'atakuwa. Saagala ate mu kibuzeebuze n'omusajja akuvujjirira, kubanga omusajja asobola okuvujjirira kubanga alina byakwagalako n'akuvujjirira ensimbi. Kati oyo nze singo njogerako. Nze njogera ku musajja akuwa. Omusajja asobola okuwulira obubi kubanga toyina. Omusajja asobola okulaba nti weetaaga n'aprovidinga. He provides for you. Omusajja akuwa obulabo bw'otamusabye. Ekyo kye tuyita omukwano. Mulekerawo confusing ebintu bineeno. Omuntu takwagala, takulinamu feeling gwe n'ogamba anjagala. Takwagala leka kumwesibako in fact. Togooza nti anjagala. Ekirala ky'olina okubeera ng'otegeera oba ng'omanya ku musajja. Bw'oba oli eyo ng'oli eyo wabweru nga ggwe oyina omusajja naye ng'omusajja takuwa kitiibwa takwagala. Omusajja akwagala akuwa ekitiibwa, it is a must for them. Akuwa ekitiibwa kubanga omukwano n'ekitiibwa bitambulira wamu. Omusajja asobola okukunafuya, omusajja asobola okukuvuma, omusajja asobola okukukuba takwagala. Mulekerawo okubeera nga mukkiriza domestic violence ogenda maaso n'owooza nti no you excusing it for love. That is not love. Mbusimanya mbu omusajja aba takwagala, mbusimanya mbu omusajja batakuba, simanyi tekitegeeza nti takwagala. Ebyo bya kiralu bannange muve mu eyo analog state. Ubongo like broaden your brain and your understanding. Bannange omusajja akwagala agenda kuwa ekitiibwa, ate omuntu okuwa ekitiibwa tajja kuvoola, tajja kuyisa mu maaso, ajja kwagala, ajja kulabirira mu bulungi. Awo omanyira nti omusajja ono akola ki? Anjagala. Bw'aba tasobola kuwa bintu bino by'ebintu ebiri basic. Olaba nze ngenda ne mbagamba ng'omusajja kwana. Waliwo ebintu omusajja by'alina okukolera nga kwana. Nga bw'aba tasobola bikola, it is impossible okungamba nti anjagala. Kubanga omuntu asobola n'okujja nakwana ng'ayagala kulumya girlfriend we. N'ajja nakwana kubanga yafunyemu obutakkaanya ne girlfriend we, ayagala kuwumulizawo birowoozo wuwo. Ng'era akyamwagala yafunyemu just butakkaanya. N'ajja nakwana naye ng'ayagala just kuyisaawo bibye. Kati gwe n'okimistake nga nti bakwagala. Takwagala, please, takwagala. Nkiddamu omusajja oyo takwagala. Takwagalangako. Kiteeke mu mutwe gwe okitegeere. Ekirala, omusajja akwagala ajja kuwa obudde n'attention nga togisabye. Teri muntu ali bize ku muntu gw'ayagala. Taliiyo. Naye olaba nkyafuna ebibuuzo ebiga nti Ssenga omusajja wange musindikira message n'amala ennaku 2 nga tanziramu. Omusajja oyo aba anjagala era nga nkyazifuna message ezifaanaganako bwe zityo. Bannange ekyo ekirabwa n'ayunka nti omuntu takwagala. Ayina baali okwogera nabo, baali okuprioritizinga over you. Omulaba kwali ku layini wabula takunyega. Message wagitaddeko ku makya. Kugamba ne mu bwongo bwe toliimu. Tolinamu kubanga bwe mba mwendi mu bwongo obwo ogenda kujjukira nti bane leero sinnabuuza ku mwagalwa wange nga sinnamuwuliza. Onoonyeeko kubanga oba ondoboozezaako. Naye ne mu bwongo bwe toliimu. Kyofula ne message esobola okusiibako, n'esulako, n'ebeerako nga tagizzeemu. Ako nno kabonero kakulaga nti omuntu gw'oliko munange takwagala, takuliiko. Wake up. Mulekerawo okwesiba ku bantu. Mulekerawo okubeera n'abantu abatabaagala nga mwewa excuses oba nga mwegamba nti babaagala batakwagala. Simple as that. Ekirala, omusajja akwagala
ajja kuwa attention gye weetaaga. Ajja kuleetera okuwulira nti oyagala, ajja kuwa kye tuyita romantic vibes. Romantic vibes okubeera nti si buli ssaawa nti abeera serious. Wasiibye otya? Kansubire oli bulungi. Bwe bulungi. Olwo nga tumaze. Ekitaliyogerako nange na very romantic we takiyina, which is very wrong. Kubanga bw'obonjagala nkikakasa nti ogenda kubeera romantic gyendi. Baby, oli otya ekikwano? You know, seriousness, olaba n'abajaasi. Obujaasi babukomeeyo. Balooya, bajjaajeezi. Ebyo bya serious bikomeri mu office, ayingira ewaka ne badda mu kuseka. He will laugh with you, he will joke with you, no matter what. Naye bw'abanga omusajja wo gwe Eva buli ssaawa baasibye emitaafu mukambwe bitya, takwagala. Kubanga erissanyu talifuna ng'ali naawe limuleetera okubeera himself, limuleetera okubeera nga that inner child in him comes out. Omwana aseka ebitanyuma ng'ali naawe. Aba alina okuvaayo naye waba tasobola kubeera ng'ekyakibeera ng'ali naawe, truth be told, tebakwagala ddiya wange omulungi. Relationship oliza okuba okalimu wekka. Omanyi abantu abasinga relationships muzirimu mwekka, but you don't recognize that. Ate ne mwewa ebisongasonga, mwegumya, yita kwegumya. Ne mwegumya, anjagala naye lwakubanga, anjagala naye kubanga ki? Akwagala kubanga ki? Takwagala simple, kintu kibeerenga bwe kiri. Omuntu aba akwagala, it is either they love you or they don't love you. There is nothing like anjagala naye kubanga. So stop excusing their bad behavior. Ng'otandika okweyogeza mbusimanya bakwagala, mbusimanya lwakubanga, ebyo bya kiralu, takwagala. Takulinako. Weewale nnyo okubeera ng'obeera n'omuntu naddala nga mukyadeetinga budeetinzi, ate ekyo kyo kikulu na nnyo. We are just dating. Naye nga ondaga nti ng'ate we are just dating. Kati olwo bwe tunaaba tuvudde mu dating ne tugenda mu bufumbo, ogenda kumpisa otya? Nensigala nga nze Senga Face 256 temwerabira kusubscribinga, kulayikinga n'okusubscribinga. Tujja kulaba era obubonero kwolabira omukyala akwagala naye nga nabo nabusomesaako dda. Just akaleero njagadde kayisaawo buyisi tubeere nga tukategeera. Mubeere bulungi, akuuma atakuumira mpeera, abanjagalira omutonzi temujjanga okwo. Tusisinkane ate ku ssaawa 7 ogw'emisana mu live stream yaffe ey'emisana. Mweraba. Yeah.